taata wa Kamagu munange mutabani we aliwa yatutukiridde ne manager we wabula sandi agadde njogere embozi z'omuntu omukulu ono z'omuzadde yabuliddwako omwana we kambalage ku taata wa Kamagu biki byayogera ku mutabani we n'engeri gye yabulamu ki kyakimanyiko. Tuyina stika ze tutambula nazo ku mmoroka kwaliko omukunja atasera ne wajja omusajja omuzeeyi n'atubuuza omukunja atasera leero mujja kusera. Kigambo ekyo yakyogera sisuubira nti oba bannange baakifolowinga oba bannakati bakimanyi. Era bwe twavaawo olw'okuba twasiiba tutawaana tetwafuna ngeri yakulyamu kyamisana ne tufunawo ngeri gye tugenda okufunamu obwokulyawo tugenda okufuna obwokulya kati bannange bo banywamu nga bwe tutambula bumanyi embeera gye tutambulira mu music nze nenfuna akazi wali ne bupaani nenzira wabbali kati neŋŋamba kanzire ku mmotoka nze ntule mmotoka nkole ki mpummule ngendo tuukawo ng'emmotoka yatulese. Kyankanze nnyo nga ndi ku BBS telefayina nti Kamagu yabuze. Kamagu yabulidde ebukunja. Nawulidde ng'enviiri ku mutwe nga tekuli. Nenkwata essimu yange nenkubirako abantu abamu naye nga buli gwe nkubira tantereera abamu ku bali mu industry nga tewali antereera. Omusajja baamukutte naye ng'okusooka twagala kumanya we baamusibidde. Kamagu okutegeera nga ali ku kitundu nkitegedde makya ga leero luno nze nti ali ku kitundu kwe kusitukiramu. Yangambako nsimanyi balina ebintu bye bakola mu nsimanyi ani olwo kino simanyi ayogerera ebintu ebyani MC biki kati ageri nze kesiri mu ligimu eyo kati sibikola ki tobitegeera nga manyi MC ne kati nagenze okuwulira ali mu byakuyimba ali mu byaki kogamzi yanga majja ndi MC ne nyinza n'okugamba nti oba ngenda oba kugira mikolo ng'egyo okubeera wo bebite ebintu mu mudulu eyo nga nange kyenkola ki era nambuuza nti ebukunja yagenda yenuyiyu kyate nti abagenda ndi kuyimba asima ibiti ate nti ali mu nnyimba okiwulira era mu nsonyiwe obusungu bwe mbadde mbaleeseeko kubanga ebibanga byekusa ku gavumenti mbadde sisobola kukkiriza n'omulundi era mbadde ntambudde mbadde ogenze mzee obadde onyiize wetujja mbadde nyiize naye mmwe munkuwulingiriza naga nti abintu tebiriimu era sagala kintu kyekuusa na gavumenti kyekuusa na kintu kyonna oba kikyamu naye kale ngenza okuwulira ne buvidiyo waliwo bampadde nnyina bwampadde abaana balajana bali bwereere babawambira eyo mugunja mute bamukubira essimu era nkawuliridde wali nga takwata kugamba yali ayina ekigendererwa kyo bala layini ye amawulire ne gakugwako ekayunga n'obiteekamu engatto nenteekamu engatto nenzikirawo naye ate Mungu wa buyinza alhamdulillahi rabbil alamin Mungu mwebaza nti era bwe nsitukidde ate omwana we mukoze eki omulabye mufunidde. Mutabani omuzeeyi omuwa magezi ki industry agibeerezeemu mbadde nze era mulabi wano mbadde mwakatuuka ne muga nti ebintu ebyo nze mbadde nsaba obiveemu kubanga ekyo kye kimu ku kintu ekyokufa era Mungu yakutaasiza buki butaasa gwe ne ogenda mu kayumba simanyi gongambye nti ne bakuteeka mu kayumba ate Mungu n'akusesemamu mwe bakutadde ayi n'akusesemamu oba owedde bali nnyo kulegana n'abantu abategeerekeka. Okay, mukulu Kamagu ndowooza taata we mumulabye bambi amaziga g'omuzadde gava wala ne bambi mutabani yabadde amulumye nnyo nga bwe twabagamba omwana tokulanga mu maaso ga muzadde we. However big you might be, muzadde we aba muzadde wo. Actually tulina mwana muwala ng'ono ali Hollywood wabula mbajjukiza poza diaper ye diaper joino